Okay. Abutele bunkwaniza kusema official gambo otya. Kansipire nti nobulamu bulungi wano wetubeera ate nkusaba nti subscribinga ku mukutu guno. Videos tuziteekako, interviews tuzireeta era ng'ensonga tuteeta interviews zino ez'abantu ab'enjawulo ekigendero kibeera kimu kukusomesa kukuyigiriza. Mbebaza nno kubanga mwayagadde Aliya Namuleese ne mumwagala ekyanneewunyisizza ennyo n'Aliya yampeeza ka message nangamba nti asiima mwebale kubanga ate mwamulaze omukwano. Of course Home Connect Properties batusako show eno bakugamba nti gendo berenga wefunira ettaka balina ettaka kuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ate nga bagamba nti battaka lyabwe si lya bbeeyi ate nga lirina n'ebyapa ate nga bali kwalaali. Oba weetaaza okubanga omanya ebisinga ku Home Connect Properties jangu inbox yange tuberenga tetwogera mbere nga nkuwa ennamba ya manager ne namba ya manager of course eyitawo awo nayinza okubanga agamba nti mala kwogera ne Seimo nsindiseeyo nsooka okumanya ddala kiki ekikola n'aba Home Connect Properties genda mpereza message ku WhatsApp nja kubeera nga ate nkuddira ka surprise week eno agenda kubanga mbatirayo abapya betwa surprisinze so tukyagamba nga surprisinga abantu bammwe wekyoba okola jangu buzimu inbox ngambe tujja ku surprisinga mama wange ku surprisinga tata wange nja ku surprisinga celebrity wange n'abantu gowulira goyagala tujja kubanga tumu surprisingira tujja kubanga tumukuleetera. Of course ku Saturday nako olwaleero as usual tuleeta abantu ab'enjawulo ng'ekigenderera kubasomesa kubayigiriza kubawa amawulire na kubategeeza maybe n'okwongera okumanya mu bulamu bwo. Abaana ba generation eno naddala mu abali ku social media abali ku mutimbagano ndowooza oluyimba olwasingira ddala okumutumbula mu mulembe ogwammwe yeddole y'omwana Lord Fred Sebatta. Nsanyusa okulaba taata. Nange nsanyusa okusanga. Eyo gye tubeera nga tonnabuuza abantu. Bagamba oluyimba ddole y'omwana olulina amakulu amakusike. Paka nakatinze. Kyemmanyi kiri kimu tulina amakulu amakusike. Ne go gambula. Kaakati nno. Ennyimba ezange bwe zifaanana bwe zityo ndi muntu wa literature. Kati njagala nnyo buli muntu afune ekintu kye kyaba afunyeemu ekintu okuba nga kinyuma ate n'okisanga nga buli mulembe tekivuddeeko. Naye nga oluyimba olwo oze ne olutuuma ddole w'omwana baluyita batya naye nalutuuma nti nfisizaawo akadde mukyala yali agamba nti bunange fissaawo ku budde oli muyimbi olabe ku baana oli muyimbi ali celebrated mu industry eno osinziira ku ki okutuuma oluyimba erinnya mbale manyi nze wenkuba oluyimba naye ngamba nti muwogo nga muwogo alabika nnyo mu luyimba olwo ngenda kulya muwogo kati gweoyinza okuba nga olaba muwogo naye ng'ate nze ndaba ttaka kuwasimba muwogo. Kakati byebintu ebyo bwe bijja nti mbaako byensinziira ebintu kubanga fe abamu mu kuyinja kuno n'okuyimba tulowooleza ekintu okumala obudde ate nga kati oluyimba lwali lwetaaga omuntu nga mugezi nnyo ng'asabika nnyo ebigambo bye kubanga nze naliko mu kisaawe Nakivubo nga abantu bonna era omulembe ogwo okugamba emirembe gyaffe gino gizze nga gyonooneka naye abayimbi ebiseera bandibadde bampayo n'ekirabo kubanga natunuulira ekisaawe nga kyonna kijjudde abaana buli mwana akutte eddole balese eddole ya mwana kakati era we nali mmaliriza show nabagambako nze banne abasomesa munaddayo mugenda kubagamba mutya nti ddole Sebatta yamukanise oba yamulemye bonna nabaga nti yamulemye kwegamba wetunaagera tugenda kubuuza abantu soka obuuza abantu kuba emboozi eri mu layini eyo mpanvu ate sikutikanika mmere ya muwogo mbuliza kuba kulaba mbalamusizza bannyange mwenna abampuliriza abandaba kati waliwo n'abajja kubanga bampuliriza buuliriza naye mwenna mbalamusizza ate mbebaza okutuwagira okuwagira ebintu byaffe ebikolebwa wano okuwagira ennyimba zino ziyimbya nga zirimu ebintu manye nze ndi muntu wa message nga zirimu ebintu ebiyigiriza so sikusanyuka busanyusi kubanga eggwanga lyaffe terinatuuka ku kigere ekyo kyakusanyuka busanyusi nga tusanyuka busanyusi yes kakati kyetaaga okubaamu ebiyigiriza ng'ozimba omuntu ng'ate bw'omusanyusa era ewaffe tukugamba omulamu gugamba tijjangu osanyuke nga bw'oyiga tudde wali ku ddole y'omwana oluyimba olwo lwali lw'amaanyi era okusinziira ku bagasomako ag'omukubizo ezimu ku nnyimba entambi ezasinga okutundibwa kituufu lwali lw'amaanyi nnyo biseera ebyo nti twatambulanga abantu waliwo Katonda kyagenda akola mu nsi muno simanyi oba nga nammwe mukiraba wano naye omulembe ogwaffe nja kwogera kadonkamu kubanga kambwe manteeka omulamwa
nti ku country music waffe abasajja waliwo abasajja abafuuse okuvaayo bali basatu nga naye nga n'abalala mwebali naye abo baali ab'amaanyi ennyo. Mwalimu Christopher Sebadduka, ne mubaamu Dan Mugula, ne mubaamu Musera Segamwenge n'akireeta bw'ati. Era abasajja abaavuganyanga nnyo ffe nga awaka tuli bwe tubeera ne taata nga okwogera ng'oluyimba lwa Sebadduka luyimba n'obaako ekintu kyoyogera kyonna oba okusena munno ng'ojja kukalirako. Lwaki? Ng'oteeka okuwuliriza kubanga ezo ennyimba ze zizimbirwako abantu. Era nti ze ndowooza ne gavumenti yandikirabye ennyimba ezo ez'akadongo kamusenga ezikuza nnyo kubanga ze zizimbirwako abantu ze zirimu okubuulirira. Munnange tokola bwoti kubanga abakazi tebakyakubwa. Naye bw'oteekako oluyimba n'amanya nti ono ataddeko ati nalwewuba alowooza no mbadde mu bwenzi neyebuulira yekka. Ebintu bino bakomere batera bizannya nti music ono ali asobola okukozesa oluyimba n'akozesa ddeyo omwana wange maama nga bwetolola bwoti mu bwongo n'oswikinga gwe n'oga nti owange nti ono alowooza nti kino ate nga omuntu n'omwana omuto tategedde. Naye kakati ebyaleero olaba embeera z'obufumbo zibutambulirwamu n'omwana omuto amanye n'ogamba omwana omuto nti galawo tugalire gwefulume ebweru kubanga ebyo tebikola. Naye luli twayogezanga enseddeyo okwogeza obubonero. Kyakutwaliranga bbanga ky'okuwandiika oluyimba okumaliriza oluyimba n'ogamba nti kati ddole y'omwana n'ennyimba ze wayimba teduwedde. Kuba wano mu Uganda omuyibi agamba nedda just nayingira mu studio nefuna vibe neŋŋamba producer oyinawo ekigoma awo n'atekawo ekigoma nagenda ofuluma studio nga nina hit. Olyose n'oba nga gwokyogedde naye fenze ekyange byenkola mbirowooleza okumala obudde ate nenkola n'okunoonyereza ku kyo kintu kyengenda okuzimba. Era oluyimba lwakasinga okuntwalira ebbanga eddene olwataala omwaka omulamba baluyita abagenda bandikomyewo. Ng'owandiika ng'oyimba ng'oyiiya nga njiiya kuyiiya lwatwala omwaka mulamba. Ebiyimba nawulire nti luntuletedde ebbanga ddene naye endala ne zigenda nga ziddiira ezisinza kumenya kumalayo. Olina oluyimba lwe wayimba omanyi firimu zino tuziraba n'olaba Inception bakulaga nti n'osobola obeera mu kirooto n'odda mu kirooto ekirala n'oleeta mu kirooto ekirala. Ekitali ku nnyimba za nnaku zino nti nga oluwulidde luyinza okukunyumira naye awo woolukola ki? Woolukomya. Oluyimba lwe walaga nti nno singa abantu bwe tufa ate obbulukukira mu ggwanga eddala olwo lwe luyimba olwokubiri. Era ninako ekyafaayo kuba naluteekako ssente ebiseera ebyo. Anaasooka okuluvuunula musajja eyaluvuunula naluyimba lwebika lwa 93 awo. Naye omusajja yasooka okuluvuunula era namutya nnyo yali omwami musiraamu yasobola okunzivuunulira oluyimba olwo mu 2003 n'aluvuunula n'ajja amakulu gaalo n'agambuulira. N'ekibuuzo bw'oyimba oluyimba amakulu n'ogakweka nnyo ekigendero kyo kisobola kiba kituuka. Anti nga we nkugambye nti ndi muntu wali twicca kwegamba gw'ofuna ekikyo n'oli n'afuna ekikye n'oli n'afuna ekikye n'engaziwa. So mu bufunze okola oluyimba nga lulina amakulu ag'okungulu agabona wonna n'ag'omunda agabasa agabamu. Nteeka okuba n'oluyimba nga omwana omuto alina kyajja okutegeera n'omuvubuka alina kyajja okutegeera ate n'omukadde nnyo. Lord Fred Sebatta ku byafaayo bye wakola tutandike ku kigambo Lord livaawa. Lord eryo linnya ly'abantu mmwe abandaba. Manyi ndi musajja ayambala obulungi lwakuba tewatandaba atakulaba yakugaya nakati kyalabika bulungi. Kati oli awo wakugamba nti I'm turning to my 35 wakana ate engeri gy'otali muwanvu nnyo efe abawanvu emyaka gyaffe tukula gyo gigenda. Naye kakati erinnya lya Lord mwe mwalimpa engeri gye nalabikanga ku stage, engeri gye nzija, engeri gye nneewa ekitiibwa mu ngeri ezimu oba endala kubanga tekyasobola kutuukira ng'ate nze bwe nali nkyagala. Kubanga nze nga tolina wonsanga mu bifo ebyo nti oba oyinza okunsanga ebifo nga ndi ku mwenge nga ndi ku bintu gundi nga nfuweeta enjaga nga nkola kinedda naye nga ngezaako okukuma ekitiibwa ekyo kubanga nze omu ku bantu abatono abaatandikiriza ogufuula omulimu ate ne gumenya nnyo
mukumenya ennyo nga mmanyi bye nteekwa okuluubirira mbikole bisobole okutuukirira bisobole okuba nga buli kaseera ndowooza nti okufuna kuli mu maaso. Ekibuuzo kyange kati kigwe kye wakolanga kye tuyita showbiz w'ennaku zino oba bwe mwandikiise bwe mutyo naye nga omuntu tekwali kweraga ate anti showbiz erimu n'endabika nti naye nga nze nga neeragira ku stage omanyi kati buli muntu abayingira mu kuyimba kuno abamu bakuyingiramu nga business naye ffe twakuyingiramu nga kwagala bwagazi ng'olina kyoyagala kubeere kakati mu mbeera eyo kyovala nti nali sirabika nnyo mu bantu naye nga okukyala kwange kuli luddawa kyenjagala nkulaga ate nakyo nze nga bwe mba ngenda ba waffe nga oyinza n'okunsanga mu Lugabire oyinza n'okunsanga ng'oli waka ngenda mu byale waffe gye banzaala oyinza okunsanga nga ndi nyambadde gambuutusi kubanga oluusi natuukiranga mu nimiro bwe ntyo naye nze nakyalanga wamu wokka ku stage nga bwe mba ngenda ku stage kitegeeza ngenda okukyala okulaba ku mukwano gwange okulaba ku mikwano gyange bano abazze bendaba batudde awo omukazi n'atuula n'akakeeka n'abaana be bonna ne famire n'olaba omwami ng'azze n'abakyala be bonna waliwo abaami abo abasiraamu bo bajja n'abakyala bamanyi bo babakkiriza okuwasa abakyala nabo abakyala be bana ne bamutuulamu ne bakugaana n'aga nti abantu bange batudde wali ssebo bazze kulaba ggwe kwegamba n'olaba obwesige bwakutaddemu ng'ate toyinza kuvaawo ate ogambe nti kamala okujja nzije nga nywedde omwenge ntamidde ate nga nze wakati ekinava ngambako nze omwenge sijja gunywa nze atatamidde nkolerenga abatamidde n'abatatamidde. Abo abantu batugambira nti Lord Fred Sabata yali Lord ddala era alinga mulangira naye nga erinnya eryo tubadde tukyaliko mbadde ndowooza njagala ndyanalyzinga bulungi nti erinnya eryo mwe mwalimpa lwa ndabika yange lwa neeyisa yange Mukama Katonda kyeyakkiriza nenkiteekawo naye ate erinnya lyo lyennyini n'oluyimba olwampeesa erinnya nalutuuma nti baana bange kakati oluyimba olwo ne lundeetera omudaali nga gwa Afirika kibi nnyo nti wansanze siyise nagwo nandibadde ngukulaga kakati ne bagamba nti ekitiibwa kyenina kiri the star of Africa emunyenye ya Africa kakati ate era nga ekitiibwa kyagwe kyaki ekirala gwamnyambazibwa Ssaabasajja Kabaka eyasiima n'agunyambaza mu mukolo gwali colorful nga guli nakivubo omuntu omulala kyatagala nakukoonako kubanga manyi abamu ebintu ekyezo oli omu ku bayimbi abasooka okusiimibwa Ssaabasajja Kabaka kubanga si gwe wasooka bwe mbanga naye nze nasooka sinze nasooka kale naye nga ndi omu ku baasooka kale kankitwale bwe nti nga ndi omu ku baasooka so ekitegeezaawo ekitiibwa kya Ssaabasajja kyekisitampinga ekitiibwa kya erinnya lya Lord oba ekitiibwa erya Lord lyo nakugamba nkugambye engeri gyali ajjamu lyabawagizi musajja Lord oyo sajja mulaba owulidde byavangamu ebyo naye nga ekitiibwa ye kiyanyambaza the star of Africa emunyenye Africa kyekyakuvuganya kinyi ekitiibwa ddala omuwala yaŋŋamba naŋŋamba nti Sabata oyo omulaba ababimbi b'e Kampala bagendekinga excited abasajja abakazi ne bajja mu bulamu bwe tine wabanga mukazi nga yajjanga mu bulamu bwe nga Sabata omukazi waba ajjezze mu bulamu bwe akugamba nze ndi Lord sigenda mu Lord oba tugenda omala okuzimba ennyumba Kabaka nkuzimbira ennyumba bituufu nti nga Lord wasazaawo n'agamba nti omukyala wange waba talina maka aba si mukyala we kwegamba ebintu ebyo byonna bwe bijja mu nsi nali simanyi nti waliwo ebintu ebiyinza okunchalenjinga kati nja kukuggirayo oluyimba luno lwa Enkumbi Eyamba nange lwantwaliramu naye lwantwaliramu oluvannyuma lw'okugwa ku bizibu ebizibu ebyo nga mwe muli amabanja jjukira nti mu mbeera zange ezasooka nali nze manya gye najja ssente nteekayo kyenyi kyange olw'omulimu guno ogw'okuyimba kakati mu kugenda okuteekayo ssente nzije nzikwewoleko nze weba enkuba nejja etonya mu kivvulu nekitafuna nze nsigala n'ebbanja nga gwe omumanja ng'ate mulimu ne interest
musente zawampala basinza kugamba nti munnange nno ekivulu ekyo kye nateekateeka kati kyagwamu enkuba naye bwe kigwamu enkuba ate ne tutafuna kakati munaye nsonyiwa nga tekiriiyo kakati ebintu bye nali nkoze ebisinga obungi amayumba bagatwala buli kintu kyonna ebyuma bulole y'ebyuma nze nali mu ku bantu abasinga ebyuma wano nga bikuba ekisaawe era nga nze sipangisa byuma mukuba ekisaawe naye babibbirawo Kibuye ku biseera ebyo petrol station ne bagiyita Caltex ng'oluva ku kyegende Salama ng'ovudde Kibuye naye petrol station mu biseera ebyo bagiyitanga era ne babibba byali ku mmotoka nyenkya twali tugenda kukola na mu Entebbe kyali twali tugenda kukola Ntebbe naye tugamba nti koffe saa ziri mwenda ati ekitutikuza ebyuma kati ng'ate nkya twagala tubituuka wali nga bukyali kiki kakati ne munnange ebyuma ebyo omusajja n'ajja n'amenya oluggi byali awo bwe bityo kugamba ne babitwala emmotoka ne bagitwala twagisanga bagisudde Kanyanya eyo munda naye ng'ebyuma byonna babigyeko babitutte kakati ebizibu hardships ne zitandikira awo ate tujja ne tulio twegattamu ebintu bingi we nagenda ku banka abasajja nali nkozesa baali ba Barclays by then naye neewuunya nnyo era nakyewuunya kakati kubanga lwaki ntakyewuunya nti abantu be bajjanga ne banyamba nga nze sisimba layini sikola ki bali omu amanyi naye ogenda okubaga nti bali nagwa ku bizibu baga nti ffe tuli ku salalerooni bwe tuwola bokka neŋŋamba ku nzi kikijja kitya lwaki temunyamba omuntu kasitoma gwe mumanyi newuunya nnyo so awo we wava enjogera gye wadde otambuza ennaku zino from tycoon twebega kwegamba omuntu wotunuulira embeera gye ndimu kati nentuuka okukubira obukubizi omuntu akasimu nenkugamba nti konze muganda wange oba olinayo ekyokulya nze senga nze ngaba emmere kati nkubuulira mu Katonda abantu abali balabyeko ku mbeera zange n'abamanyi senga nze omu kubagaba emmere nti bannanga abantu begendi mbaleetere ekyokulya mu lockdown eno byonna ojja n'obidulira ku gano owulira nga n'ensi sina kyenyinza kwogera kisingaawo atulaba yeetaaga okusiigira ekifaananyi ekituufu Matendo enkola emirimu gy'amatendo gyatambulanga gitya nga mugenda okukola ebivulu mwetegekanga babategekanga affe nze neetegekera okutandika ebivulu nze netegeka ebivulu byange oli takulyanga ekinusu nze neetegekeranga kyova olaba nti amabanja gonna geetuumira ku nze nga simanyi bya buyaaye bya bufuusafuusa era kati bw'olaba kati embeera gye ndi mu miliyoni ezisukka mu 3 naye ezimmanjibwa naye nga byonna saakera nkya kubyagala saakera nkya batwale emyayumba gange bakazi n'omukazi waliwo omukazi ow'ebbenyi yanoba kati naye yanoba yaga nti owange sisobola kati mbeera eyo bugira bwoti process y'okutwala ebintu bino bitandika weewoza ssente wazijjanga mu banka wazijjanga mu banka ffe twatandikira kyenkugaa nti waliwo obuzibu nga tebatukakasa nti tulina nekituyinza okukola era nakati ku mulembe guno tebannaba kulukakasa waliwo ekulabirako kyenjagala nkuwe nti waliwo kampuni emu gye nagenda nga product sijajogera kubanga abantu bayinza gisimbako lukongo naye nagenda kulanga bintu byabwe nembaga nti product yo ntasobola okugiranga ng'ate njambadde kakati webandeta manager yali muto nnyo nga wa myaka nga 24 kyavaga nti omusajja omwe balina erinnya sijja nali okulyogera kandireke naye nemugamba nanga nti otyo olwaleero manager omusanze konzo kirungi kyebava atuwa akasenge netugende mu ofisi yawe netutula naye kyava mbuuza oli otya agendye ogamba kikonza aje tuli emirimu gitambula nti nzize njagala kulanga product eyo kyali kyakunywa akati kyava ngamba nti ozze kulanga ekyo nti buli kyegwe guba ngamba nti namugani mugakonze lwaki naye kati wendaba mu bitabo byaffe wano
naga nti kati balowooze nti product yaffe gitulanga y'abantu bakulu bokka nti abavubuka ne bagaana oginywa abaana abato ng'ate eva ku myaka 7 nange ne mugamba nti oli musajja mulungi nnyo konze olina emyaka emeka kyava ŋŋamba nti alina emyaka 24 ne mugamba konze kakati gwe towulira nsonyi omuvubuka w'emyaka 24 okulanga product nga nange yasifuluma sinazaalibwa tetwasiibulagana namubuuza ekibuuzo ekyo oli yaŋŋambye kyavaga nti mubadde kinga buli omu afubutuka yekka konze munnange ambuuzizza kibuuzo nange ne mubuuza kibuuzo kaakati ate ye asituse n'akwata ebisumuluzo n'afuluma kaakati nno byebyo nti gundi zino amakampuni gano galwawo nnyo okumanya ate era nakati tebannakimanya naye bwe bali tukozesaako nga nkyali mu bulamu bw'ensi eno bwe ndaba nga nkyaliwo mmanyi nti nno bagenda kulaba enkyawulo nnene nnyo abantu bakadonkamu engeri gye bayinza okubakolera emirimu egyo gy'okulanga ebyo ebintu nga tukyatambulira ku kintu kino ekyebbanja n'ebizibu essaawa zino by'otuddemu tulaba tulina Lord Sebatta emabegako awo the star of Africa emabegako awo yavaayo ne yeekubira endu n'alaga nti nno bali mu mabanja ng'olese ne covid ono ng'omuntu yenna agenda okufuna ssente aba ne targets n'amanya nti njagala obukadde 5 naye obukadde 5 buno ngenda buzza mu bbanga bwe riti then n'abaako ne security zaawaayo security ezo ezitera okutwalibwa singa ebbanja liba likoze ekiri kulemeredde process y'okutwala ebintu byeno yali mu mateeka kakati bwe tuba ne bamanerenda abo buli omu kisinziira ssente ozaagala otya kakati njagala okulaba abantu abo abategeka ebisaawa ebyo bo bino ebizibu babimanyi waliwo wootuuka nga tokyasibamu oli n'akugamba akantu keesibye naye ssente zikuweddeko n'akugamba nti n'omugamba nti njagala $3 million n'akugamba nti njagala 6 enkya ku mulyango kakati olw'okuba nti process eno ey'okugenda ogobe ebintu mu bbanga kijja kutwala mwezi mulamba ng'ate wano olina ennaku 2 zokka kino bwe kigaana drive bwe zigaana ziba ziganye olwo ekivvulu kifudde nafiirwako ekivvulu ejjinja eyo ab'ejjinja bakyajjukira bujjukizi kati ku lw'omukaaga najja nange ennaku 4 kaakati gundi w'emmotoka neya mobile advert negendetinga down ku lw'omukaaga ab'ejjinja bagamba nti ekivulu kya Sebattamu ne bakisazizaamu tekikyabaddeyo lwasonga tokoze drive ya lunaku olwo lwa mukaaga lwanfiiriza ogenda okutuuka nga tewali muntu ate nga ejjinja manyizi waliwo ebitundu ndi mugazi nnyo nali nkubya akaga era nga nkyabikubya akaga senga nziramu okubeera obulungi kakati jjinja Mbale nze ngenda weno wansi ebunyolo natuuka ebunyolo nze nga nfunayo abantu nasooka okufunayo abantu 18 kyakijjukira ogwasooka ne ŋŋamba bannange be twali nabo mu biseera ebyo ne mbagaako nze mumanyi nti mugume tukole naye kye tunaakola wano nti kyekijja okuleeta olulala abantu b'e Hoima bayingire ebivulu byaffe naye natuuka okusitopinga nga nze kabaka waayo ng'okuba Hoima nga nkuba Hoima kati era mukulu w'omundoza kati bamuyita Kiiza awulira nga njogera ebigambo bino n'abantu ne mashindi bijja awo wonna nali nga muzibu nnyo kakati eno esaidi ye Kasese nga ndi muzibu eno saidi yegundi y'Embalala nabo nabayingiramu nga ndi muzibu kakati embeera eyo gye nkugambye nti nno ekivulu bwe kikusala bwe kabaawo akantu katono nnyo mu bintu bino by'otakoze ate kibwejjusa n'omuntu agamba obanga otuuse mu kiseera nga bbandi ogina ejjudde ng'ebivulu kati abantu batandise okujja mu bivulu byo bizinesi yonna obeera ne side capital n'ogamba nti at least ebivulu byange kuba ebivulu bino bye tukola omanya nti njagala abantu 1000 abantu 1000 bagenda sasula 5,500 bwe bukadde 5 ekiteezo ekivulu sisukka at least bukadde 3 nga nkiteekamu kiki ekikutuusa mu mbeera kakati waliwo ekintu ate kyonsesizza wakati nze naliko mu National Theatre naye nga y'abantu ekinene nnyo baalinga 5
naye stage yokka abana balaba ku bivulu bino munanjulira nono muli mukubira kasimu stage yokka nga sitaddeeko kintu kirala nazimba stage yokka mu biseera ebyo yali ya miliyoni 3 kakati ate gwogamba nti nfisa miliyoni 3 ng'ate ndi ku kivulo eky'amaanyi kwegamba waliwo ebintu by'otageraageranya bw'oba ng'olina omutindo gw'oyagala okutuukako waliwo byeweefiriza ku lw'ekirala weefiriza ssente n'ofuna katono nnyo naye n'ogamba nti okufuna kuli mu maaso naye embeera ezo ekyaffe tekibalibwa nti obale nti kakati bino bigenda kuvaamu ssente bwe ziti oba tewateeseza n'abantu enema temanyira bizinesi obala n'ogamba nti eno bizinesi tujagalamu obukadde 10 tugiteekemu 5 anti kyenga nti oba teweeteeseza n'abantu zinezigaana buganya ekirungi ky'oyagala ku lw'omutindo gw'oyagala kibi nnyo ndooza obadde mwana muto tewalabako nga nkola bivulu tewalabako naye nga senga wali olabyeko wandirabye omutindo teguliiwo kati ulitakulimba teguliiwo kubanga kati baleeta bigundi ebyuma byolaba ku stage nti bingi nnyo naye ng'omutindo gw'ogenda okulagirako ekintu nga luli watulanga mu gundi awo mu theatre n'olaba omusajja n'oga nti kakati wano kino kiki kyentuuseemu nga ssente wange otuula ng'otudde mu gundi mu auditorium nga olaba bulabi nga ssente zo ziweddeyo nga sinnakola naye oba obuzibu bwava kubanga mwayagala nnyo ssente osanga singa mwakwasa bapromota ne babayambako bapromota kati abasinga obungi balina bye bamanyi tebamanyi mutindo gwa kutegekerako kivulu bo bamanyi byuma nti bingi nnyo biduduma nnyo bikola bitya naye stage wogenda okukitunuulira gyogenda okuzanyirako gwe ate ozanya nga kati fe ebivulu ebyaffe byakuzanya n'ozanya ng'ate ne monita ziri wano zeno bwe zikaaba bwe zikola ki ebyo byonna tisanga tebibeerawo era nze nga mfunye omuntu nti omuntu agambye kumutegekera kivulu ayinza okukyewuunya so kade ensonga y'abalemesa okwassociatinga n'abapromota nti bo bakozi ba ssente tojja mulingiza mu ebyo ate olaba kakati kankugireyo ekirala temuntwala bubi bannange abawulidde bino kuba njagadde onazze kumanya mazima nti naye olaba fetujja ntukubisa endongo olusita ebitulina ebivuga bya mirundi 5 bitwaba twagala ku stage naye n'osanga wendongo emu n'otandika okukomplaina kati ebintu bya Sebatana bibizibu nnyo kyobalaba tetwagala kumuleeta kati ate agamba mbu tewali ndongo ndala ate ogamba tewali kino ate agamba nti ayagala bwe engoma eŋŋanda ate agamba nti ayagala kakati buli kimu onoolaba nti kakati olina kugumira bugumizi ekyo kye baba bateeseteese n'ogamba owalizimu nti munnange kasita nfulira idizimu yange ng'evugamu nti besi yakutusa olukoba nti besi yakutusa olukoba kakati ate nti wa keyboard yagenda okuba mu besi tumulage nga bwevuga kwegawolaba nti waliwo ebintu Mukama Katonda byatekwa okuyamba abantu addeyo abalage ku ekivulu ekiteeketeka obulungi kiba kitya n'abo batuyita tumanye nze mbugwa nti konze leeta ssente bwe zinize kutegekera ekivulu nkutegekera stage kutegekera abantu banijja nkutegekera program olabe ebintu bye byalinga bye byakolanga ffe twakola bwe ekivulu kirala kyali n'omugenzi Paulo Kafwere naye twamaliza ekivulu kiri buli muntu ng'agamba nti mazima kyekyo ng'olaba nti buli kimu abantu basanyuse abantu tubayizanyidde abantu museero yali ayimba ddole w'omwana ate ye nga waliwo n'oluyimba yalituma nti omwana w'omuzungu yes kolaba nti okuvuganya okwo kwali kulungi kakati naffe twali tuzze bwe tutyo era embeera yalimu abayimbi 3 abajja bali 3 abasooka ate naffe twajja 3 nga n'abalala bonna bayimba siga nti tebayimba naye waliwo ekintu ne Kafeero kati awo abantu nga balabere waliwo bogenda olowooza naye nga tukyayinza kubizza mabega atulaba yanditaze okumanya Sebatta abantu bamulaba balowooza ali bulungi obulamu bukyuka ddi
okuddako n'okubatagwe tulaba kati ssaawa zino yali Tycoon okubanga atandise obulamu okubeera nga bumukyukira byonna hardshipses we zajja zikyuka ddi zikyuka zitandika okukyuka mubega nkugambye nti no waliwo okubbiirwa kw'ebyuma webamala okubba ebyuma byali mu miliyoni nga 405 kalwabba ebyuma n'olemerera okuzzaawo nenemera okuzzaawo bulungi njagala okwewola ate mu banka ate banka gyenkozesa eŋŋambye nti yo eri ku bamisaala beewola mu budde obwo kakati nendowooza ekyokola nekibula kakati ate tuba tukyali ku ebyo embeera negira ki embeera neyonooneka nentandika okulwala nasooka okulwala emabega ddala ndugendako mu South Africa eyo waliwo abantu abamu mpozi abadde bambuuza ekintu kino nti lwaki wasalawo okugenda ebweru oba lwaki wasalawo okugenda ati ne batakujjanjabira muno akati njagala mbagire akantu kamu bulijjo mbadde sikoogera omusajja gwolaba wano kati Fred Sebatta nga nsoose kweyambulira ebitiibwa byonna nga seyongeddeeko kirala nti nze nasooka okuyimba ku luyimba olusoomooza abasawo ng'ate bye bakola byali bituufu bye nayogerako naye neefuuka empalana naye Mukama Katonda oluyimba nalutumba dimba ku musawo buli muntu addeyo eka aluteekeko alabe bampaliriza ebiseera ebyo n'okulukola vidiyo naye nensooka ndeka kubanga aze nali ntitekwata odduzanya nze kennyini saaga eyabugeya naye nga nali kunze naye ebiseera ebyo mujjukire munnaffe omuyimbi munnaffe bamuyita Semakula yayira mu nsiko mulimu n'abantu yafa ekyenda mu ddwaliro mwe yafiira sijja kulyogera naye nga abasawo kwe nava ne ŋŋambako nze omuntu ono nga bamutuusaawo ndooza zaali mu ssaawa nga 9 naye yafa ndooza ku makya obasaabo sikyabijjukira bulungi kale bwe mba nga nkebedde mu bitabo nyinza okubijjukira naye nga kyekyavaamu nempulira nga abasawo baatukosa nnyo kubanga yali mukwano gwange mu ngeri emu oba endala so n'okyawa amalwaliro ga wano ngaakati nentya kubanga waliwo n'omusango ogumu ogwali gutandise okutandika okubumbujja nga baagala okumpawabira naye ebyo sijja kubigendamu biwanvu kakati nze nentya okujjanjabira wano naye Mukama Katonda ono wa buyinza nga maze okufulumya oluyimba olwo namala emyaka 3 nga sirwadde wadde akasujja omanyi ekintu kyonna kyokola bwe kiba kituufu Katonda akutambulirako emirundi egisinga obungi sijjaga nti gyonna naye emirundi egisinga obungi naye namala emyaka 3 nga simize wadde empeke ya aspirin kakati nno ebyo byebyantiisa bannange naye olajja kugamba neŋŋamba nti kaŋŋende era bwe ndaba ekintu ekinene kyenava ŋŋende nayo bwekyalema naye nzirayo ate nenfuna omuntu omuzakisa naga nti anze nja kubanja naye nti jangu kese eyo tebajja gisobola weberi mu kintu guno anti awo actually wembadde njagala okudda nti nno tosobola kulemwa Uganda bantu bangi nnyo naye waliwo ebintu byoyagala waliwo okutya okujja n'obwetaavu ne wobanga basawo b'e Kampala obutya tosobola kugenda South Africa nga tekwali ssente kakati luli nze gwa mabega erizaaliwo awo zaaliwo ogende South Africa kati ate kakati wano olwaleero kati wano tewali naye ate mu butabeerawo Katonda mulamu kubanga yali mabegako badde mu America ng'oli yes Katonda mulamu twasala magezi omwami omunangize naye nga sooka weewuunye kino ekya wano nti nagenda wano nga nina siringi zaali zintwala za tiketi nga ezintwala zaali emitwalo 7 nagendera mu basi ya Simba ne bantwala n'essimu ne bagibbiraawo ku paaka ya baasi awo kakati neŋŋenda ne bankolako nenfuna naye nga nkyajjukira nti waliwo essimu era kino nkibabuulira bannange abantu bannaaba baako n'essimu mu mutwe mu bulamu bwo z'okwata zeemanyiizenga okuzinyiga nga tokebedde mu kitabo essimu bagikubbako
ng'ovaawa ng'oddawa nga ngende Kenya bakipirawo ekyeza walinyira Kenya tewalinyira Uganda neyimira wano nga ngende Kenya kusooka kubanga banagenda emirundi ebiri naye esimu bagibba naye olw'okuba nti nalina simu mu mutwe kyanyamba nnyo era kyenva nkikubiriza n'abaana bange nkibakubiriza mbagamba nti beeranga n'essimu mu mutwe ez'omugaso ezitaka wansi wa mmeka wataano ng'onyiga bunyizi kyemanyiize kubanga nze olaba kati bbanga nyo lindimu nkyalina essimu eziwere 10 nga nyiga bunyizi n'enkuba kigenda kuyamba nnyo awantu olulala olinkubira kasimu n'oga nti owange ekintu kyewaŋŋamba kyanyamba bwe kiti ekirala nina katipu era akalala kengaba nti omuntu yenna ng'osussizza emyaka 45 kati ositomanyanga nti ogisusse so bwekebeze ku bulwadde bwe bayita prostate cancer kebera naye we baba bakebera nga kasita bamala okwaprovinga nti obuyina ate kebera nnyo sukaali oyo bw'abanga ali mu kigero kye byonna bajja okukola bijja kwanguwa naye bw'obanga olinamu sukaali nkikubuulira kino si kya busawo naye kyange ng'omuntu anoonyereza kumanyi obulwadde waliwo omusawo omu yaŋŋamba yaŋŋamba nti nno omanyi sebatta nti gwoteeka okuba nga gwosinga okumanya obulamu bwo so si musawo ffe tulina ekintu kye tugenderako yakiyita first information nti obulwadde bwo bwajja butya ffe kyitukwetaagako bino byonna bye bakolako bakozeeko we bituyita first aid kagamba oba bakoze kiki bwe oyinza okulya nga kibakola kyamaanyi nnyo naye nga bo bagana kubanga mu ggwanga eddala bambuuza ani yakebera omusaayi yekizito ani yakebera obulwadde obwali kuluma ye mwami Kizito nebanyenyo omutwe nebagamba kino kitalo ne bagamba ate ani yakukolako ye mwami Kizito ebya Kizito nteese byakulabirako bulabizi kwegamba olaba omuntu y'omu yakola buli kimu ffe kyetumanyi bwano embeera okujjako malwaliro ago amanene kubanga nga wenkubuulidde oluusi sitagendayo naye buli kimu bwe oyinza okubeera n'omuntu n'omusawo nga gwolinamu ku kyalo naye nga yakola buli kimu bweba ndwadde yamusujja yagikolako bwaba yagikolako bwaba abaana yabakolako kakati n'olaba nti emirimu gye tutika abasawo yaffe mingi nnyo. Okay, kale kyali kusema official tukyali ne Lord Fred Siba tugenda masura nga tunyumyamu ku mboozi ey'obulamu bwe kakati Lord Fred kyage tukyali wali ebbanja engeri gye lipayiringamu okutuuka mu miliyoni 3 byogamba ali egattagatta litya liri mu biwagu nti eno bammanjayo eri bammanjayo oba akubanja tali omu nganze nakugambye nti no buli we twalowoozanga okukola ekintu ekirungi twatomeranga buli noga nti gundi tayina gundi wenaddayo nti tajja kumpola ku luno kakati ate kandi nombe omukyala ali newewolanga eri terinavugayo tirinaggwayo nti eruyina okugenda okukola kati bwe buzibu bwe tuyina kuba kati wolaba okuyambibwa kwaffe eri gavumenti kutono nnyo kubanga sitwandibadde tuteka naye gavumenti eno nze ndaba tennamanya nti tulina n'omulimu omukulu gwe tubayamba tubala nkyesibako nnyo tekimanyi yemanyi nti kugamba webeera nekuma abantu nekola ki naye ate abantu okubabuulirira okubazza mu mbeera zaabwe okubakumakuma nga bafunye ekibanyiga ffe tukikola naga nti beeramu naga nti wasera teyaga nti mbeere mugumiikiriza embeera esi yalubeerera nagumira ku ekyo kwega tulina omulimu gwe tukola Pulezidenti Museveni gwateeka okumanya nti tugukola ate nga tugukola mu bwesimbu tugukola tulina kikotulumiriza tugukola mu ngeri ya bwannakyewa era kyovolaba waliwo ekibiina tuli wansi w'ekibiina kya NGO ekya gundi International Theatre Institute era kyekyampa n'omudaali ogwo gwa abaana bange olulimba lwaleeta mudaali mulamba ogwa Africa kati
abakubanja bakuwa deadline bako ne gundi zona attempts zibakola kati kubakubanja zo attempts zibadde ki kakati omanyi omuntu okubanja n'atuuka okusirisa n'aga nti mukulu gundi ebintu bino tubiggalewo naye ssente zino zenkubanja kati sikyayagala magoba pasente zange omuntu watuukira okugamba nti n'amagoba sikyagagala kakati bino bye tubazeeko bimala mpa ssente zange twawukane bulungi kati ate kyetuba tumanya buli muntu ayina embeera ze mu kubanja waliwo abalaba nga omuntu kati ate era tomunenya kubanga noli newaba azimba ennyumba newaba azimba ennyumba yabaze ajagalamu bapangisa nakumuwa ssente tewali kirala kakati yembeera eyo nti omu asobodde okutwala ekintu nga wenkugambye waliwo n'omusajja omu yafa munnaffe naye sijja kumukoonako linnya naye nga yafa pressa yaki yabivulu ebyo bivulu bwe byolabanga ekyomuzannyo awo okyateekateekana nakiteekateekako buli kimu nga embeera zaakyo nga bwe kiba akamogo konna akutuka bukutu sinaafa era waliwo omusajja omu yali munnaffe omu yamunyumiza nagandi omusajja yali amaze okutegeka ekivulu ew'obulenzi naye enkuba yagera bagenda okusobozayo bati abantu bakayingiramu nga 3 abantu bonna basimbye layini ebweru enkuba negera naye yagamba munnaffe omu nti wategedde bannange mbabuulire nti omuntu anaaba ng'oyagala obulamu oteekwa kuva ku bintu bino n'otuddayo kubitegeka akatono bwe kati kale nno yembeera eyo naye nga kyeŋŋamba nti abantu mu bintu ebyo waliwo bateekwa okuyimirira nange gavumenti yimirire nange kubanga tetwagala ate kutuuka kukolima bukolimi omanyi wetuteekwa okukolima ate nakyo kibi naddala abayimbi abakulu waliwo abayimbi abakyaliwo naye abayise abazze nga bali oba mu gavumenti si mu gavumenti naye nga bali mu kukumaakuma abantu n'okubayigiriza n'okubatendeka ekintu ekyo kikulu nnyo gavumenti ekirowoozeeko ate abayimbi abo we baleka mu budde buno kiba kibi wasembadde okusisinkana ku mukulembeze w'eggwanga kaakati namusisinkana gendi ku Kololo n'anyambaza omudaali naye simanyi nti omuntu gwe yayambaza amumanyi bulungi sikyajjukira nti ajjukira kubanga nagezaako kumugambaawo ebintu bangobawo bugobi vaawo ekikulu nti abantu abamu abali ne Pulezidenti Museveni ansonyiwe kwogera kino nze simutyoboola siyinza kutyoboola muntu atufugidde emyaka 35 naye abantu abamuliko abamu tebatukkiriza kumusinkana naye nga nze wemba mujjukiza kino njagala akijjukire Pulezidenti Museveni nze musajja omu gwe bayita Fred Sebatta eyajja ebigundi ebyuma ng'ali mu lutale Masaka nga batusibirayo mu lockdown mwakazitandika kati naye ffe batusibirayo emyezi 5 twagimala nga tetuliraba ku bantu baffe era nali nguze n'embwa ebiseera ebyo neŋŋamba nti nze wembanga sizzeeyo muzzangayo embwa naye mu myezi 5 yasobola okujja n'awaganya najja mu biseera ebyo kubanga mu biseera ebyo yali muyeekera najja nga agenda kwogerera Katwawo Kasayo waggulu awo e Masaka naye nze nanoonya amagezi agaleeta ebyuma okubijja ekinoni through hardships mu bintu ebyankyalengeri nga byesinza kunyumyano n'embimalayo naye nga eno yemu ku nkofu eno giraba yali nkovu y'abanyanya eno yajjambya yakiso bweti naye olwokuba nti nali nkyalina amaanyi gange kyenva ŋŋamba bannange banatunulira nga sirabayo omuntu mulala nemukwata n'amaanyi gange nobulidde naye omwami omulala bamuyita Matiya Luyima ffe twajja ebintu ebyuma ekinoni netubireeta n'ayogereraku by then yali ayanjula kabaka waffe nga amwanjulira abantu
kakati mu kumwanjulira abantu ebyuma ebyo bye yakozesa naye nabireeta wano bamaze kutunga nga bamaze okutungawo. Kakati kyenva neewuunya ennyo bwe ndaba bano abatuyisaamu amaaso. Nze siyinza genda negayire bawala abo bawala bange ate ndyoke ŋŋambe nti kati negayiridde oba ani nja kulya kimpisa bubi nnyo. Ebyo byonna biwedde mwafunako omukisa nga abaaliwo ku Lwamuzeeyi okumiitinga mu ngeri emu bayendala. Nze tansinkanangako nikwenasinkana bansinkana nali simanyi n'okumanya mmanyi nalabulabi nga bampita okunyambaza omudaali ogwali omuluma nga tegulikuwadde ssente kkumi. Bw'ogenda bwe mumaliriza byonna ng'olutalo lugenze tugambe nti embeera ya Just yali nnungi nga temwetaaga buyambi bwa Museveni mulina okusaba ke mwakkirizaako okukola. Twali twetaaga era nze omu ku bantu abaatwala bayimbi bannange okubayigiriza mucaka nze nabatwala okubayigiriza tusome tufune emisomo egyo era kyova olaba nti nno emisomo egyo gyayamba abayimbi abaffe mu kadomo kamu tebasandadde nnyo tebayogedde nnyo bintu naye tubadde bagumiikiriza naye mu bugumiikiriza twagala tubeeko kye tufuna. Abayimbi bonna mbamanyi era mbalina abayimbi abakulu abazze nga bayimba ennyimba omulala yabadde gundi naye lwakuba nti amaziga nagakoowa naye nandibadde mukaabirako yabadde Wire Mukaabya yabadde mutuufu 100%. Yabadde mutuufu okukaaba naffe abalala amaziga twagakaaba ne tugakoowa tetulina we tumusanga tetulina we tukola ki. Kakati bwe bagenda okutiitiibya batitiibya muliro gwa ssanja. Kati ffe abalina omuliro gw'akasaana oguziikibwa n'okuziikibwa oli enkuba n'etonnya omuntu n'agusangawo ne tebatufuddeeko yenna kwetuluma. Oli agenda kugamba simanyi kuba abantu baba misunderstandinga tebamanyi bumanya kuba generation y'abavubuka nti bajja kugamba nti basajja abo bemulaba bakolanga ssente tebeefaako kati basayitinze Wire Mukaabya kumejja emyaka kiki ekimwagaza Museveni waki tebeetegekera. Kale bakyogere naye buli kiribatuukako mbadde nga nti gyali gye bagenda kigenda kubatuukako. Ate lwaki tetukulima kubanga kati omuntu woyo wayogerera Mukaabya embeera ze senga atekwa kubeera bw'atyo senga atekwa kubeera bw'atyo lejja nagamba nti kakati mwendongo senga muziwummula ye tulekawo baani betulaba nti kakati ono gundi azze wange eti ayimba ku kino ne ku kino bayimba ekintu kimu kyokka lwogo olwo nambeera za maka nabiki bintu ebyo bibabeeramu naye tewaliwo omuntu ayinza kugamba nti oluyimba onookona ku kintu gundi nja kujjayo oluyimba gundi bwonookona ku kintu gundi nja kujjayo oluyimba gundi. Abasajja abo bonna Dani Mugula gyali eggomba gundi bamatiya bulima gye bali bakakumirizi gye bali ennyimba ze bayimbye eza advocating nga gavumenti weeziri bulidde buli omu alina ennyimba naye kati oye olowooza nti olwokuba oli muvubuka enkya ogenda kubanga oyo. Abantu omukulembeze gwe batumulaba nga bamulaba oba mmwe Just mulowooza nti mwakola nnyo temuyinza kuyita mu mitendera balala mwe bayita. Anti kakati ffe byaffe si bya ntalo okuyimba si lutalo ate okuyimba wateekwa okubaawo nga waliwo akulaba. Okuyimba abawagizi baffe mwe mutulaba ne mumanya nti gundi bambi ayimbye ku kino ayimbye ku kiri ayimbye ku kino so si buli gundi kati ennyimba eriwo yakunoonya lwogolo lw'abantu naye ennyimba eno ezzeerukibwa emabega okuva emabega yo yakugenda ngu onoonya kintu kye sinalimbako kiki abo mbayambye nti abali mu mbeera eyo n'owaayo obudde bwo n'oga nti kati kanjiye oluyimba gundi naye nga lugenda. Kati nze njagala nnyo abantu abatuwuliriza ennyimba zange singa mpozi njagala nnyo nobakubira ku mulanga njagala nga nkyali mulamu abantu abayinza okutuwaayo ku ssente tukwate ennyimba zino ku vidiyo kuba tetuzifunamu kati tukyalina kyetufunamu omulebe gwaffe gwakoma kuba kasiiwukira abakwatanga entambi ne batunda awo twakoma naye kakati ze tutakwata ku vidiyo ng'ate omulembe gutuuse kati zetaaga ssente jangu oveeyo ogambe nti oluyimba gundi ninawo miliyoni 3 ziizino nti kwata vidiyo yonna nga nkyaliwo nga nkyali mulamu
mukama katonda nga bwe yanzibikako akasubi n'enkomawo nga nkyali mulamu nsobole okudda mu nnyimba okusinga lumulizi w'abantu abatalina kye bamanyi bagenda bazinzanyira ne bazoonoona oluusi ne mulowooza nti ate bo bakugu nnyo so nga bambi omulimu gwange nze abaddewo nkyaliwo kati kyenva kubira gwe omulanga ndaba kati nti bw'obanga oyina engeri yonna busobozi bw'osobola okumpa nesobola gwejjayo oluyimba ennyimba zisukka mu 150 naye gwejjayo oluyimba ogambe nti olimba gunizirwe njagala okukwata nkwe sente zaalwo nga tubalamu nga balankwata vidiyo nga nkyali mulamu nja kukwebaza nnyo nga natatuuka ku nkomero ly'emboozi eno bw'obalaabalamu emyaka 35 gavumenti eyajja ng'ogiraba tolinayo support yonna gye walabye kuwa gavumenti kuba abantu abamu baali beebuuza sibata gavumenti leka yamutwala ne mu ddwaliro mu Amerika gy'abali kyobala nti kyenkugambye kiri nti Museveni tatuukikako okumutuukako kizibu amakuli agali awo gaba mangi nnyo tolinako wali olabye gwe nali ntuuseekoko omukulu omu ye mwami ye Jeno Salimu Sale nali mutuukiriddeko ate olwamutuukirira bwe nti era amakuli ne gatandika nakati bukyanga mpangula gundi nguleyo mu 2018 nga omwaka gugwako siddangayo kumutuukako mu maaso ge bweti naye ne bakuwa essimu bakuwandala kakati ebizibu ebiri awo mu kutuukirira abakulembeze baffe biri ebizibu bingi nnyo bye balina okunogera eddagala tewali nsonga egaana gundi President Museveni kugamba nti Fred Sebatta ajje mulabeko bwe bagamba tekiriiwo tekiswaza olina offices mwewe kubidde mulanga andi kakati buli office abasinga office zikulimba waliwo neyaŋŋamba nze naŋŋamba nti toyinza kumulaba atolaba naffe tetumulabanga nze bukyasima mu mwaka gundi kakati omuntu ng'akumalamu amaanyi owulidde naye tetuyina simu waliwo simu ze baatugwanga emabega eri zikubeko nakuba esimu naye nkuba essimu nenemwa kakati ekyo nakyo nkubira omulanga nti abamanyi engeri gye tusobola okutuukiramu mu nkulembeze batubuulire nga mwaze mu mwoyo mulungi nga se tozze kulwanyisa nange ebigambo nga tozze kunhalasinga tozze kukolaki muŋŋambe nti no wange nti tujja kugendako ewa Museveni mpola naye nze sijja kukola baganda bange sijja kwegayirira abawala abo benna beepulira sijja bayisa mu kamwa kange kubanza omulimu gwa sikutyoboola sijja bayisa mu kamwa oba abantu bempulira nti kati gundi yakutwale wa Museveni ogenda okulira nti ate yamututte nti ate byalemye nti ate byakoze bitya sijja kuyitaawo ndi muntu mukulu eyeetegeerera akuze mu myaka kakati wembanga ndi muntu mukulu pulezidenti waffe Museveni abeeko gwatuma muga nti no wange musajja omuleete mu kitiibwa kyange kyakuyimba naye ennyimba zenyimbye ziina kye ziyamba abantu mu kubashepinga obulungi naye waabasisinkanira bwasisinkana Salimu Sale mwanyumya mboozi Salimu Sale musajja munyumya bulungi nnyo era ayamba akolagana n'abantu waliwo ne byampawo ku ssente n'entegeka ekivulu ekyawuli mu brigato nga era lyampayo ku ssente n'ekitegeka netusobola okukiganyirwa abantu ne banyumirwa era banyumirwa nga kati bwe babadde ku TV emu endala giwansanze banyumirwa era naluno banyumiddwa mwebale nnyo ababadde ku DBS nga balaba engeri yange omusajja waffe akyaliyo ako kabadde bakatuba nakatumye akyaliyo naye nga manyi bwe mu meetinga mwayogera abantu bwe mwogera mutera okwexchanging contacts kuba emboozi yammwe yali ebakomyawo okutuuka ku extent nti no tokyasobola kumutuukirira kati waliwo ebintu ebya security ebyesiyinza gendamu nnyo era nga tomunenya kubanga oyinza okusanga ng'essimu gye yakuwa mu mwezi guli ng'ate olwaleero olisteriiko obanga erina omulala agirina kati ye kubanga simanyi ebyo siyinza kubigenda wala kuba simanyi n'ekuuma yaabwe naye ate ye muntu mwangu kuba atisi yamanyikiddwa nti abeera kapeeka osobola okugendayo okumukutuukako kyekizibu
mutuukako abantu boyitako bebeetaaga bawulire baba babulidde ekintu kino bamanye nti neetaaga obuyambi neetaaga kubanga kijja kuba kyalinaku nnyo nze okusibira mu makomera naye nga bali mu celebrations okusiba nga ndi mu kkomera kikiba kyannaku era kukirawo enyagala tumaliririzaawo singa amabanja Lord Felix batagatuddemu essaawa zino tegasasulwa era mu bbanga lyogenda otugamba kyekiyinza okubeera like oli kaguwa kabbanga ki kakati akaguwa kandiko kakugambe nti covid ono bwe yajja kakati embeera eyo kuva tubanze lwali okutuuka wano nali nakatandika okulanga ebivulu nga n'ebivulu mbiranze nali nakabirangira ndowooza biri ku WhatsApp buliki n'ebintu byonna bitegekeddwa ebifo byali 18 ng'akava mu Amerika Uganda yonna ngera tumaze okubaliramu tubalamu tuga nti nokufe okiba kitusaze waakirwamu nituba kitusaze wonna naye nga batandise okubiteekateeka n'ebira bitandise okulangibwa nagenda okulira ng'ate covid yayingiddewo nakiyitanga nakyakusaaga nga nze ndowooza nti enkya bagenda kututa naye nalabiraawo nakati ndabiraawo nga nyambibwa buyambibwa embeera eyo gye natugambye naye gambye ekintu abamu ne kibanyamiza nnyo naye nenga nti tycoon twebeega kakati olaba gundi gaapu eyo eri omuntu gye nali nga nandiyo nzekka kwegakyenga nga neetwalayo nzekka naye ate oli nensimatuka busimatusiba bo nengwa wansi nentandika kusabiriza omuziki guno gubalaga abantu bangi gubalaga abagagga gubalaga abantu tewafuna abantu bwe bati mu bulamu bwo nti ne bw'osalawo okukola VIP kyo kisoboka kwagamba VIP bw'oba ogikoze kiba kirungi nnyo era seeyo twali tugitegese ng'egenda kuba mu Serena naye mu mbeera emu oba endala kati teyasoboka era ekyokubiri naye waliwo abantu bendowooza nti bayinza okutimira nange waliwo omukyalo omu bamuyita Nabulime amalala engeri gyendi naye yagamba nti ajja kuyimirako nange naye ennaku zino abuze nange simanyi bulungi aba yafuna ekibizibu simanyi bulungi naye mmanyi nti wanaabajja alina abantu abalala bayimireko nange kubanga sigamba nti amakubo gokka gokola ebivulu naye abantu abali obulungi bangi kakati omuntu wawulira nga anumirwa aveeyo ayimire nange kyokola tekigenda kuswaza wabula kigenda kwongera kiina kikigenda okwongera oyinza obutakirabirawo mangu naye omuntu kyemmanyi olaba neŋŋamba ne Yesu Kristo nemugamba konze senga nnyambibwa nonyamba nonsasulira amabanja gano mukama Yesu Kristo ojja kuba toswadde okukkiriza kwange nti ojja kuba ndikuba sikuswaziza kuba byenkoze weebiri mu nsi ennyimba gwozimpa birowoozo gwobimpa kakati kyenva nkugamba nti nno buli muntu yenna asobola okuyimirira nange mukama amukkirize amuwe ekisa nange ampe ekisa asobole okuyimirira nange tusasule obusasuza ebbanja tuga nti no owange ne gavumenti yennyini kuba gavumenti yennyini gyenina okulajanira nagikolera nogikolera enkovu eno kyali kiso naye olwokuba nalina amaanyi gange nenkwata bwenti omusajja nemuwulira nga munywezeza ne bagakoze mumuyitewo wabo bugaali nebayitawo naye ngaebiseera ebyo enyimba wayimba nnyingi emirimu egyo olowooza nti maybe ne business temina gyadvancinga mwakola emirimu emirungi for example emirimu egyo egyegombebwa abantu tuba ne extent giddibwa mu kaseera wali mu America abamu ku bavubuka abayimbi wano mu Uganda basatu ne baddamu okunyimba kuba kigwa wandika mu matendo ne baddamu ezimu ku nnyimba ze mwayimba nga sinagenda ku gunti mwakola olowooza nti awo tulabawo bizinensi nti enyimba baba bavuka bazeegomba nga generation yena yinzo abamu tasobola kwendoosinga sebatanga omuntu naye nga ate ebigambo bisobola okuyita mu kamwa k'omuyimbi asobola okuyimba nga talina ne kasobola okuzza ebyo mwakirowoozezaako kakati ebintu ebyo byandibadde birungi naye kati waliwo omukyala wange oyo naye ng'oluyimba olwo yaluyiiya era luluyimba lwe yajja nalwo nga lumuleeta ku maapu era ne lukola bulungi naye kakati olwokuba nti nno abantu ekyo kugamba bo bakwata bukwasi bwa kifuba kyovala nti buli addamu ennyimba ez'abayimbi wano abasinga obungi teriyo basaba lukusa wabula bamala kumukwatira mu kituli ate mutandika okuwoza kakati oluyimba olwo
baakuba buli kintu kyonna kyobalaba nti ennaku zino nalina etteeka lyentandise okusomesaako erya copyright nga neewaddeyo nze abantu baleme kugwa mitawaana nga tebategedde naye simanyi gye byasirikira omwami Kalanzi oba byali bitya simanyi kubanga oyinza okulaba ekintu kino nga nkitaddeyo mu bantu nze waddeyo kusomesa tteeka era nga ndisomesa naye kyemwekanga sikimanyi kuba nze nali sisomesa bino biragiro nali nsomesa tteeka erifuga abayimbi kale ekitegeeza nti nno era omukyala yamaliza talina kyafunyeemu talina kyafunyeemu okuggyako ensonga ezo nawulirako nti ye yazikwasa Mariam Ndagire kubanga ebiseera ebyo tetwaliwo naye mmanyi nti eyinza okubandoza nga bayinza okubaako kye batuukako ennaku zino nga Omumbejja Ndagire bw'oliba omutuukiridde ogenda kumubuuza olabe ekisembayo era kigambibwa nti omukyala yanoba tayinza butanoba ku bintu byendi bwe mu mbeera gyendi tayinza butanoba era n'okulwawo yalwawo abafumbo bali tubeerawo mu bulungi ne mu bubi waliwo obubi obusukka eno embeera tebagimanyiira uliti n'abaana tebagimanyiira n'abaana bange waliwo negwenkubira akasimu n'abaana taata kati yalabika era agenda kusaba ssente tokiraba nti embeera lwakuba nti ondaba wano ndi muntu naye enyigiriza nnyo era senga saasemberako sijjaga nti nasembera nnyo eri Katonda okwegulumiza naye senga saasemberako eri Katonda oyinza okusanga senga birala kubanga nyigirizibwa nnyo wale kiri ku ssente kuba wogeraganya ku kyakutwala mu Amerika naki olumu obulamu bukyukamuko nga golowooza kiri ku ssente obulamu tebukyuka kiwandi bukyuse kweyongera kubaako bulungiko kubanga nzi waliwo wotasobolanga nakuwulira ddoboozi lyange nga njogera omanyi wetuba n'okuyimba mpozi abayimbi abasinga nja kukibabuulira okuyimba kuva eno wansi bw'osikuma bw'oti eddoboozi n'owulira nga aliwo ekyagala okuyitamu obuyisa ekirala emabega tosobola kusindika ddoboozi so nga kyetaaga nga oli mugumu embeera ezo bwendi banjegadde nzize basomesa wetuba tufunye obudde kubanga ebimu ngenda mbisomesa mbijjayo bwenti nembisomesa embeera gye tuyitamu kati embeera eyo gyensaba nti abantu si mbeera yagyogambe nti nno bwekyukamu bweru ngenzeyo emirundi mingi ngenze ebirundi mingi naliko mu Belgium naliko mu London naliko mu German kati buli wamu ngenze mukama mpa ekisa nentuukawo naye ekyo tekintuusa mu mbeera ayetaaga okuyamba ng'omuntu kuyamba kakati njagala ekisookera ddala z'essimu zange simu yange esooka eri mu Stanbic no eri MTN yeri 0777 40 70 20 077 kanjiremu ne mulimo bafuba nti eri 0 musanvu ana nsanvu abiri eya MTN eri mmanya gange kakati ate eya Airtel eri 0 musanvu 0 mwenda mukaaga 88 emu 5 oba kanzire mu ngeri y'oluzungu 0709 688 158 era nazo zineyo naye eri mumanya gange ate gavumenti oyinza gikubira mulanga ki gavumenti ngikubira mulanga gwakunyamba ekisookera ddala nve mu mabanja gano nsabire nange okwetengererako ng'omuntu onyambe kubanga waliwo ensonga lwaki onyamba kyekidde nkugamba nti nno baddewo byembadde soogeranga naye mbyogedde olwaleero olw'okuba njagala Pulezidenti Museveni akimanye nti nali omu ku bantu abatono abamwaniriza nga tukyali mu nsiko eri naye ate ne tukwata n'ebyuma ne tubireeta n'ayogera ku mukolo ogw'okutulaga even yali Ssaabataka
kati ye kabaka wa Buganda. Okay. Same official emboozi ebadde empanvu naye ensonga kituleeta emboozi zino kwe kubaako bye tukutegeeza omanye ebiseera ebisinga oyinza okujajinga bagamba never judge a book by its cover. Ate ekyokubiri ennaku eruma sayimo lwa nsonga nti yeetaaga lwente w'emitwalo 2 ate si yeruma oli asula mu nnyumba ey'akakadde. Togamba nti lwaki yasugenda mu yakakadde nga tagisobola teri asettinga peesi gy'atasobola naye obulamu we bukyuka abadde ow'akakadde naye asobola okubeera nga ggwe owaabiri ne zibula. So ye emboozi ya Lord Fred Sebata nebaza nnyo abantu abasobodde okumbeerawo mu bbanga lino ate ezzibwe nnyo abasobodde okumpeerezayo najja waliwo ebintu bye neewuunya waliwo association emu eyakadonkamu naye bampitira kilo 5 ez'obuwunga nve muduuma nzije nkime kilo 5 nembagamba nenzizira owulidde nembagamba nze kakati ntambuze ebigere zaali zawuma zaali zakadonkamu saamanya oba zaali zakipa kwaliko biwandiiko ki naye baŋŋamba nti bakuwadde sikiro zo 5 lyankubira essimu ng'ate mutabani wange mugamba nze munnange bagambe nti nzizize kwegamba olaba nti naye ate n'olaba omuntu ng'avudde ebweru n'agamba nti funa owa boodabooda mulagirire bwoti waliwo obuwunga bwo abantu abo abali mu mawanga gonna amalala Mukama Katonda wange bawongere omukisa kubanga nalaba nga nakamala okuzira kilo 5 bwayite ennaku 2 omusajja nansindikira obuwunga ye nga atansindikidde kilo 2 nti genda bakuweyo akasawo awo kuduuka gundi era wa bodaboda n'agenda mbandi awo wano wemugukidde wano nga atuuse konze munnange webale ddala n'abantu abalala abasobodde okunviirayo ab'emitwalo 5 buli omu yenna kyakusobodde okukola byonna Mukama Katonda abaddizeewo emujje n'abantu abali muno mulimu namwe abanyamba ne baga nti omusajja oyo lwaki oyimiridde otya olina kukubira kasimu oba nomukubira nange nze kennyini nkuba nali simanyi nti nyinza okituukako nti nyinza okubeerawo nkubire omuntu musabe emmere nali sikimanyi era kyoba olaba nti waliwo ekintu awo kikonyeku katono tokigenze nnyo wala nti naye abantu oli ayinza okwebuuza nti sente zagira ki zalagawa naye nze nange kino nali simanyi nti nkituukako waliwo naye nagendako ku CBS nengula program number by then naye nga bagaako nze buli muntu oli yajja n'ayogera bwogezi ku bayimbi nti abayimbi babba generator neŋŋenda emisinde twagenda n'omugenzi oyo Paulo neŋŋamba konze buli muntu yenna awulira nga atubanja generator ffe tetubanjibwa generator ne tutandika kwewaana ne tugaa nti kati nze nina generator 3 kati generator lwaki otunyumyako ffenna n'otunyumizaako wamu jjamu omuntu eyakubba generator naye mazima kati senga nkugamba olwaleero luno tuli wano mu kasaawe kano naye nenkugamba nti buli awulira nti abanja Sebata oyinza okusanga wano layini nga abantu balinga abasimbye emmere tukyasobola kukyogera sikyasobola kukyogera kakati naawe ali moya yasekeredde nkugamba gwe yasekeredde gundi kubanga akaaba akirawo njagala kigatako n'ekyokuyiga kyobawa yasekeredde ensi ekyuka akamwa k'omuntu si kambuzi oluno olugero nti bwe kaakaabira jjo ne leero embuzi ye buli weekaaboga nti bakitwale ku muddo bwekaaba nga eri ku muddo noga nti aya kati yagala biwata bwekaaba nga eri ku muddo eroga nti waliwo ekiso erabye omusota naye akamwa k'omuntu olwaleero kakyuka ne koogera obulala ne koogera ebirala ng'ategulo eyabadde bulungi naye olwaleero ng'ali bubi olwaleero nze nali simanyi nti nyinza n'okulwala bino ebirwadde omubiri gwawe gwali mulamu nnyo ng'ate n'amaanyi ngawulira kuba nali mukubi wa bikonde naye kati olwaleero sikyalina guyinza galulira ŋŋumbi naye nga luli nakubanga eŋŋumbi n'ogwa wansi n'oyita Katonda akutaasa naye mwe abavubuka abatuyisaamu amaaso baga nti ataakulaba naye ebirala muyinza n'obutabituukako kubanga nze sirowooza nti mulina obudde obuteekateeka emirimu ng'egyaffe muyogerenga nga mulekamu mwababeera ku leediyo ne museka ne mpulira muvoola abantu abatali bangeri zimu Mukama Katonda kino kyolaba alimu kati enkya oyinza okukibeera kyempa mbagamba bannaye tuddemu twebuulirire
ng'abavubuka mwebulirire naffe abasajja abakulu twebuulirire n'abantu bonna bino ebintu byansi tubirekawo enkya bigenda olwaleero birina enkya tubirina olwaleero ekikuduuza kubanga ate bagamba bukadde magezi mpaze tudagulugayo tya takubulya kyamukaddiya bye bituyiseemu ate nammwe mmanye omwana omutajja nakulimbalimba waliwo batabani bange bensesa ne mugamba konze gwe mutabani wange nti oŋŋambye kino naye kanzikirize kusanyusa naye ng'ekituufu nkimanyi nambuuza nti lwaki ne mugamba konze gyoyiteeyo nayitayo manyi kati ebiseera byolimbiramu manyi akawala akakulimbisa kati nkuwa sente ogenda ate oziwa akawala kakati kyenva mbagamba nti bwe mbanga mulowooza ku bantu abakulu mbawe buwi bitiibwa byabwe naye sikubajerega sikubajolonga kubanga tomanya gyolaga naawe lyekkuba eri wonna we tukwataawo kale Seymour Official ndoze mboze yalo tugenda kubanga tugikomya wano subscribing ku mukutu Home Connect Properties genda berenga wefunira ettaka yeetaaga ebisinga ku nsonga z'ettaka ojja kubeera nga tozi pre kambamu kapera bayinza olusi anti manyi ebiro bikyuka mukimanya nti bwesiweera ntuuse n'obugambo nga buno bunaabazimba bubuno wabula nsaba munyambe buli omu asse omwoyo nyamba gwanga waliwo kyenneebuuza nti lwaki obuntu bulamu buserebye nnyo naddala abavubuka amazima kukikumya osanga bataana batereera emyoyo wadde abasomyeko nabeera bantu balamu olondo bamu balondobe ye bameka bamadiguli betusanga mu bibuga abayayusa okukamala abalenzi n'abawala mwekuwemu twekebera ekituyonoona